Yes, oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuuliriza amawulire ge tulinawo olwaleero okusinza ku information eyafulumye okuva mu Democratic Republic of Congo. Obubaka twabufunye kiro ekikeesezza olunaku olwaleero nga kigambibwa nti nno Democratic Republic of Congo n'abatuuze baayo bo bagenze maaso n'okugaana ebigenda maaso n'okusaturatinga ku social media nti Ebola muyitirivu nnyo era abalemesa ebigenda maaso n'okukola bagamba nti waliwo obulimba obwolekedde mu gavumenti. Kino nno kijulidde okubanga aliwo omulwadde bafunyeyo keesi y'omulwadde w'Ebola ne bamutwala mu ddwaliro nga bulijjo okubanga bamukolako obuyambi n'ekigambibwa nti omulwadde ono yafiiriddeyo era n'akomyawozebwawo ku kyalo asobole okubeera ng'aziikibwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wuliriza naye ekimaze abatuuze enviri ku mutwe nga keesi egambibwa okubanga abasawo abaziika abavunaanyizibwa okuziika ababadde bafudde obulwadde bw'Ebola gye baleese nga nkalu nga kitegeeza nti bagenda kuziika keesi njereere era ne bababuuza omulwadde aliwo afudde twagala omulabako ng'amatama ntengo kati kibivuddemu abatuuze ne bagenda mu maaso n'okwegumbulula ne bakwata kye basobodde okukwata nga baagala okukangavula abasawo abagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ekikolwa nga kino eky'okubanga babalimbalimba. Abasawo bo kye bakoze bataddeko kakola tondeka nnyuma tebabirinze ne bagamba bino gavumenti ya Kisekedi ejja biwoza era naye okukakana omu akubiddwa bubi nnyo era talutonze n'abalala ne badduka. Kati embeera eno gye twogerako tugirabye ng'ebadde mu Democratic Republic of Congo ewagambibwa okubanga ekirwadde kino gye kyava era ye Congo egamba Ebola outbreak yatandikira okuvugibwa ddala ng'eva mu bundi bujjo olwo n'egenda mu maaso ng'approachinga naye nga tebannaba kubanga baaprovinga vaccine naye kigambibwa nti ebadde emaze okuaffectinga hundreds of people ku World Health Organization era World Health Organization egenda maaso n'okuwoninga nti ekirwadde kino kikyagenda mu maaso. Kakati nno walabiseewo obuzibu ku ngeri issues zino gye zikwandolingibwamu. Kino olulabiseewo kikanza amawanga amalala kati ng'eggwanga erya Uganda okubanga webanga mu DRC gye bagamba nti nno Ebola gyasibuka bwe babanga batandise bo okubanga baziika keesi enkalu kitegeeza wano mu Uganda tulinawo keesi mmeka. Njagala ompulirize bulungi nnyo saagala onkwate bubi ngezaako kuwa information ava ku mulirwano bannaffe abagenda mu maaso n'okubeera nga bakwasaganya ekirwadde eky'Ebola nga ffe era we tugenda mu maaso n'okikwasaganya. Kitegeeza ki buli nsonga yonna egenda mu maaso ku mulirwano naffe beetukwatako so tuba tulina okukola ki okubyenyigiramu n'obbawa alerting message musobole okumanya ki ekigenda mu maaso. Wuliriza kakati nno Ebola testing efuuse limitive nnyo mu Democratic Republic of Congo. Lwaki? Waliyo poor contact tracing engeri gye batracingamu bano abakontaktinze oba abakontaktingiddwa n'obulwadde buno obw'Ebola. Kati obuzibu obulala bwe bayina lwaki bafunye obuzibu obwo? Olw'ensonga nti bali mu dduka tebasobola kutracinga bulungi nnyo balwadde bano. Kati nno wano w'ogattako ekizibu ekirala ekyabayekera ba M23 saako ne ba Islamic States endala ezirinkingibwa mu militants mu bibira bya DRC. Kati ndowooza olaba engeri gye kigenda mu maaso n'okukaluubirizaamu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga za Ebola mu Democratic Republic of Congo okulaba ng'esobola okuyamba bannansi era effort ey'okubeera nga bafindinga abalwadde oba abakontaininga virus eno kibabeeredde kizibu nnyo mu DRC olw'ensonga nti olutwalo lugenda mu maaso. Kigambibwa nti olwedde okwakulosinga booda olwedde baagikulozinze dda booda eva ku Uganda ne Democratic Republic of Congo naye ng'era ways communities ezigenda mu maaso n'okwatakinga health centers ne potential vaccines bagamba bikyali mabega nnyo balindiridde ekyemezi olw'ensonga nti bikyabazibwalidde era aba expert bagenze mu maaso n'okulabula outbreaks nti bino ebigenda mu maaso eby'Ebola bya ddala muleme bitwala nga bya lubalaato era nga tukigambibwa nti Ebola ono owa Democratic Republic of Congo yasinga okubeera nga gwe mutwe omukulu
World Health Organization Director General Tedros Adhanom kwegamba eggwanga lye batunuulidde okubanga lye ligenda maaso n'okuspreading ekirwadde kino. Kati twagala tutunuulire bukyanga ekirwadde kino kitandika mazima ddala mu DRC ki ekiriyo, biki ebigenda maaso, lipooti ki ezifuluma. Wuliriza, okusinziira ku bwa Congo mu b'obuyinza mu authorities bagamba 344 cases okosa n'abafu 6 be bakakonfamingibwa okuva mu bundi bujjo type Ebola alimu ebika. Okuva obulwadde buno bwe bwabalukawo okulangirira mu Media May mu Eastern Provinces of Ituri ne mu Northern Kivu saako ne mu Southern Kivu, enamba ebadde esuubirwa ey'abalwadde bano egenze maaso n'okubanga ekkirira okuva ku 906 paka ku 116, kitegeeza egenze ekkirira. Bannayiba baabwe ffe aba Uganda, kigambibwa aba Uganda bannayiba baabwe bo bakakonfaminga cases 15 okukosa n'omufu omu okuva mu Health Ministries we yagenze maaso n'okwogera olunaku olwokubiri. Kakati nno Chief wuliriza, kakati ate ebigenda ali ku mulwana e Kenya babadde bataddewo ne lockdown kalantiini okusobola okuprotectinga abantu obutakwatibwa bulwadde bwa Ebola, naye abantu bagenze maaso n'okwekalakaasa. Wabula wuliriza, wabula US egenda maaso n'okubanga egamba nti Kenya yaddembe okuprovidinga means zonna ze baprovidinga, baddembe okukola kyonna kyonna kye baagala okukola kye balowooza nti nno kyekituufu kyekiyinza obbayamba okubanga bava mu kirwadde kino eky'Ebola nga basimattuka. Kitegeeza US yo teyina tabbo, ba Kenya bagenda maaso n'okwekalakaasa, gavumenti eteekawo kalantiini, eteekawo lockdown ku nsonga eno as long as ye solution gye balina abana Kenya okulwanyisa ekirwadde kino, yo America tebayinaako kizibu, tebayinaako buzibu yadde n'akamu. Kitegeeza ki? Saa yonna naffe wano mu Uganda wandiraba lockdown oba kalantiini nga zirumye. Jjukira nti kalantiini zaatandikira Mubende, disitulikiti y'e Mubende, saako n'ebitundu ebiriraanye ku booda ezigatta Uganda ne Democratic Republic of Congo. Kalantiini bo baatandise doziro zaako. Naye tukyalinda okuwulira information okuva mu Minister of Health okusinziira ku updates ezigenda mu maaso bakonfaming nti ddala ekirwadde kya bulabe nnyo ku saa zino mu Uganda nga ebyogerwa, oba ye cases meka ze tuyina, ye abaakafa ku kirwadde kino bali bameka. Oli ku UG Updates TV kosinzo bango otuwuliriza, abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Ntegeera mu abali mu America, US, UK, abali mu Bungereza, abali e Turkey, abali e Germany, saako nammwe abali e Bufalansa mbatumiddeko nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Olw'obudde ngenda kubanga mbalekerako akatambi kano mwongere okukekkaanya, naye tugenda kubanga tukomawo. Oli waddemu okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagaliza olunaku olulungi era mbagamba nti mweraba.